لله جعل شريعة الإسلام قائما على العدل. الحمد لله جعل شريعة الإسلام قائمة على العدل، فجعل للمرأة حقوقا على زوجها مثل ما جعل للرجل على زوجته. فقال سبحانه من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حثنا على ما يبلغنا مرضات ربنا ويجنبنا سخطه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الأحباب، واعلموا أنه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى. Abampuliriza ab'ebitiibwa abasembedde wano, abaami n'abakyala, ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa shariya y'obusiraamu n'abeeranga agizimbira ku musingi ogw'obwenkanyankanya n'obutabaamu bulyazaamaanya bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala eyawa omukyala ekitiibwa mu busiraamu n'abeera nti nno amuwa obuvunaanyizibwa ku bbaawe, oba n'amuteerawo amabanja ku bbaawe agenkanankanira ddala mpozzi nga ge yateerawo omusajja ku mukyala we. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu kitabo kye Qur'ani nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, nti abakyala balina ku babba baabwe obuvunaanyizibwa obufaananira ddala mpozzi nga n'abaami bwe balina ku bakyala baabwe okusinziira ku mbeera. Nkakasa nti wali kyasinzibwa mubiriwo okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, nti yana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we n'abeeranga atutegeeza buli kintu kyonna ekiyinza okubeera nkitufunyisa okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeeranga atwewaza ebintu ebiyinza okutuviiramu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi Allah okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku mikwano gye ne ku banneebe na bonna abaamugoberera mu buufu bw'emirimu emirungi ila yaumiddin. Oluvannyuma lw'ekyo mbalamira abaddu ba Allah abasembedde wano, abaami n'abakyala, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti mukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala